Yes for additive yojimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba no musubscribing munyigene kade update zo banazo buli lunako olukya ku nsi kuno gwe kikakatako kiri kimu kyokka kumfollowing subscribing onyigene kade update zo banazo nsonga za mukolo introduction 2024 nampija yasubiza okubanga kola introduction ati 2024 atambudde onabudde nako coming anagamba nti eri abamubuuza abamukola kozi interview abamubuuza introduction twala tugenda bagamba nedda mukakkane mugume introduction ejja mu 2024 muno kubanga emyezi kikyaliyo kubanga eri ade bambuuza nga bamugamba ni mama watugamba 2024 tumutambudde tuli mu June tubuuzaayo emyezi mukaaga nabagamba emyezi mukaaga mingi isaazi no June tomubala kwa tumutambuddeko ennaku ati bali emyezi 5 yabagambye emyezi ej'etaano mujja kulaba kingenda okuba surprisinga jukiro ne ava n'agamba ati 2024 agenda kuba akola introduction nga gutandika omwaka nga gutandika ogwa 2024 era n'asubiza n'agamba ati agenda kuleeta muzungu ku mulundi guno agenda kuleeta muzungu myaka mingi egize giyita nga nampija asubiza okukola introduction n'okwanjula omuntu nga bamanye bannayuganda baagala nnyo okumanya n'ebitabakwatako ati yabagamba nti bannange sibalinaako obuzibu ndi omusajja nja kumulaga mu public era omukolo tujja kugukola tujja kukola ki tujja kugulaga buli omu alabe si byankukutu abinagamba nti si byankukutu muyinza okulowooza nti byange nja bikola mu kukutu omusajja nja muleeta ate ndeeta muzungu aleta muzungu nampija Florence yimpeleka like ato subscribing onyigene kade bagita Faadi TV yuki amawulire gompa nago ona akakasiza nagamba nti abasinga ebyo babikola mu nkukutu tebagala kumanya tebagala biraga abantu abuli nagamba nti nze byange nja bibalaga mu lwatu era mwena mujja kola ki mujja kubitegeera era navudde nakonfaminga nagamba nti banje abantu babanje babawenga bagamba nampijja watulobesa watukola biki nagamba saabalobesa ndi serious ku kye nabagamba ndi serious ku kye nabagamba mu chwembu wekadde era avudde nakonfaminga nagamba nti ate kiyinza okubanga surprise olimu nebuuza nagamba naye nampijja otukoze ki kino nga tebali akisuubira era nagamba ati ajasi kugamba abantu abasinga abasiza kasiriso basooke babiveeko abakubeko surprise nampija Florence bwatu wakola ki bwatu bwagamba kale nojja kuwulya bintu bifuuse bya surprise nno mujja kubeerawo nga emikolo nga giruma mujja kubeera nga buli mutakola ki buli omutakisuubira naye nga mugifollowing musubscribing ate munyige ne kade ebonagimpeera ka like kajjambako kubanga etambula netuuka wangi mwebale nnyo kubanga munfollowinga bagita Faadi TV yugi abali Saudi bagamba ati muli bamaanyi nnyo nsonga za mikolo ejya Florence nampijja era ngo nasubiza nagamba nti omwaka guno ajja kuba kulaki ajja kuba agikola tulinze tulabe nabivudde ku sajja naye nga agamba nti yinza kubanga surprise agamba nti ayinza okukikola abasinga nga tebakisuubira kubanga agamba nti abasinga bagamba introduction wagitugamba story ki abasinga bakyakyebuuza bagamba introduction wagitugamba nga tutandika omwaka otuuseewa abankolako interview wena bakola ki bonamubuuza ekibuuzo kyekimu nagamba nti mukakkane kiyinza kubeera nga surprise nga mwena temukisuubira yagambye bugambi ti bannange mukakkane tujja kuba tulaba bagita Faadi TV introduction bantu bangi abavanga bagamba tugenda kukola emikolo 2024 nga atandika baali bangi nno nampija yali omu ku bo kivuna abasinga bakoze ki abasinga bamutaddeko pressure naye abagambe nzinali sirimba yagamba nti yali talimba era essaawa ena ajja kubakola ki ajja kuba akikola era n'asuubiza nagamba nti mulindeeko ajja nakubeera muzungu gwenja okukola ki gwenja obbakubako surprise mujja kwewuunya wabula alaga nga agenda okubikola nga surprise agamba nti ajjagera buli omu takiriiko buli omu ng'akivuddeko akisulewo busuuzi akikubewo bukubi nga surprise buli omu yeewuunye tulinze tulabe 2024 bw'anaatambula nga guggwako kubanga tutambudde kati emyezi wasigadde emyezi 5 essaawa eno gye gisigaddeyo tulinze tulabe engeri gye bigenda kubanga bikola ki gye bigenda okubanga bitambula mbebaza
bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugyekumirako si myezi 5 myezi noza 6 wasigadde myezi 6 essaawa zino naye ng'asuubiza n'agamba nti tajja kuweza myezi mingi nnyo nga takoze introduction. Yes, agamba nti ogw'omukaaga tugutandiseeko n'ogwokutaano gwaweddeko. Agamba nti n'ogw'omukaaga gujja kuggwaako naye ate tomanya kiyinza kubeera mu gwa 7 bamuyita Nampijja. Ye bw'atyo bwakola ki? Ye bw'atyo bwe yategeeza. N'agamba nti ogw'okutaano guyinza okuba gwaweddeko naye ate ogujja ogw'omukaaga tomanya kiyinza okubeera omwo. Tayogera mwezi mutuufu ki wagenda kulyako introduction. Yagamba nti bijja kuba bya surprise. Kyolaba abasinga ababubbi omutwe abasinga tebamanyi kituufu. Bagamba ate ogamba ate mwezi gujja ate ogamba guno ate nga bagamba guno mwaka. Agamba sijja bagamba nakuze mwezi ntuufu kijja kubeera nga surprise. Era agamba nti abasinga bakirinde nga surprise. Bakirinde nga kintu ekyewuunyisa ekijja okugwa obugwi. Mwebale nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkade bagita Faad TV. Ensonga zeezo Nampijja Florence introduction ye agamba nti agenda kubawo introduction essaawa yonna ejja kubeera ya surprise. Era asuubiza bannayuganda n'abagamba nti ajja kuleeta muzungu ejja kuba surprise. Era n'agamba nti introduction ye ejja kuba yakabi nnyo, ejja kuba yamaanyi kubanga buli omu ajja kukyewuunya nnyo, ejja kuba yabyewuunyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukampere like ka video kano ate musubscribinga munyige nekkale ezo updates zomba nazo each and every single day. Mwebale nnyo mwenna okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkale mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga. Ensonga zeezo ezimukoze zitrending akadde kano ku social media. Abadde bajebuuza introduction temuddamu kujebuuza. Nampijja agamba nti kijja kubeera nga surprise kubanga y'omu ku abakola ki abeeyama 2024 okubaamu omukolo gwe. Agamba nti bangi bafaanizi be bajja bazinga bamusaba emikolo ate mukolo simanyanga bikyagambamu temufaayo. 2024 tugenda kuba tufuna omukolo mumbeere bwezi stand by ate ejja kuba surprise. Amanyi ekintu kya surprise oluki ekintu kya surprise oluki kigwa bugwi kakati awo osuubira busuubizi kitukugwa kwema kutuukawo nga totegedde. Yagamba nti ejja kuba surprise. Kati tulinze tulabe kigenda kubeera kitya kubanga ate bagamba nti kigenda kugwawo bugwi nga tewali n'omu ategedde. Awo baaba nyabo tulinze tulabe we binaabeera engeri kinaakola kina apendingawo naye nga akakasizza n'akunfaaminga kubanga bannamawulire buli bamusinkana bamubuuza ku nsonga eyo. Bakimubuuzaako bagimubuuzaako abasinga bagamba obaolyawo wali olimba. Yagamba nti yali talimba. Byonna bijja kuba bikola ki? Bijja kuba byapeninga, bijja kuba bituukawo. Subscribe ate onyige nekkale bagita Faad TV. Mbaana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Mwabali Saudi abali mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako bagita Faad TV ensonga za introduction eya Nampijja Florence. Mbagala nnyo mwenna sikana gw'ogyekumiddeko Faad TV temuna kubanga musobwa agambye nti ejja kubanga surprise kati simanyi kijja kugwa bugwi ennaku zimwe tewali ayinza kuzimanya. Naye ng'agamba nti ejja kubeetera okulabika nga buli omu akola ki buli omu abimanya. Mbeera bulungi.